Nze lujja omulungi atulaba tuzze olunaku olwaleero my waliwo otuuka olusi nobeera challenged nga olusi ne weegumya n'ogamba naye sinnakola nnyo ng'omukazi akutaddeko waaka Rema okoze ekintu ya rabbi. So nyina blood wange ali UK eyo bukyandabalaga ennyumba ya Gravity bulijja ngamba oyiteko egayaze eno kasangati kasangati obeere ng'olaba nange kyentadde eyo. So mu mbeera eyo leero lwe lunaku Katonda lwansomesezza ne mbeera nga nzize naye njagala okubategeeza nga temunnalaba ku kyennaalabye abakyala muli bakozi. Webale kusiima ssebo. Assalamu alaikum Hajjati. Wa alaikum salaam. Ogamba otya? Ndi bulungi ssebo, muli mutya eyo? Gye tuli. Ssebo. Mwebale kubeera eno ne musirika mu kawewo kana akalungi environment nzikakka musibu yeewadde kyogera. Amazima tuli bulungi ate ku mulimu ogukoleddwa tugenda kwongera okunyumirirwa ddala kubanga abaami ba Pulse kye batukoledde oyinza okugamba tuli Bulaaya. Omulimu gwabwe mulungi nsiimye. It is beyond my expectation. Buli kimu bakituwadde nga tubadde tukisuubira. We are not complaining. Tuli basanyufu ssebo. Wani gwe tusanze wano? Amanya gange nze Jawhara nga ndi sister w'omukyala gwe bayita Rema ali UK. Sister wange mukulu yankwasa omulimu gw'okubeera nga muyambako supervising site ye nankwasa omwami wa Pulse. Ng'olabika ng'omukyalo omuto okusupervising ekintu eky'essente weeziti. Rema bw'avaako nze muddako. Meaning kati ndinganga omukulu aliwo ate naye nina okweyisa ng'omuntu omukulu kubanga leero Rema enkya ajja kubeera nze. So it's a learning. Nange kimpadde okuyiga ne kimpa obuvumu nti Rema kyakoze nange nsobola okukikola. So nkiyigiddemu nnyo ate ne nkyagala ne mbeera nga nkikola n'obwagazi. So tekimpadde buzibu kujulira nti sirina mu kupanga ssente ng'okyusa obala eno ennusu z'otakoze naye nga bakusindikidde ensindikiro olusi zimanyi oweta amakoona. Eza Rema teziwese ku makoona. Kizibu kubanga information yonna tugisharinga. Rema kiba muweri ku email nange ndo kiba kirina okukwatagana. Kati Rema atafune kya ku email ate nze ngenda abambi ndi mubawa ssente endala. Transparency y'amaanyi nnyo nti toyina w'osobola kuyisa kasente. So mu mbeera ng'ojja otunuulira sister wo gwe gye muvudde. Kiki mwakulya mu family za ssente bino ebintu mbadde mujja mu biraba before oba yakoze surprise mu family so far? Tuli bantu bakozi okuviira ddala ku jjajja. So tuli bago-getters tumanyi kye twagala. Kubaka kibowa Rema today njagala kyensobola okumuwa obubaka nti muyozayoza okubeera nga tutuuse ku kino kubeera nti mukyala ali eri muzira gumukuba naye I'm really happy for her okubeera nti ssente ze we ziraze nze nga sister we nkakasa nti she will not complain. Yeebale kuteeka mu maanyi nebaza n'aba Pulse beebali tuwabula beebali butayonoona ssente za mukulu wange. Gogenda okutulambuza ani agenda okuba nga atulambuza? Engineer waali abyensingako yagenda obbalambuza. Yesebo. Embeera bweti wefaanana akawewo keeko buli kimu kirungi. Kyenjagadde mu kifo kino nti ebibala babiwa ekitiibwa. Ovakado baamulekawo mapeera weegali ndiddeko akawewo keeko kennyini ke baalagira. Kale times omuntu aba akoze investment kiba kyetaaga buli kimu ne kiba nga kimufavoringa nga buli kimu kiri ku side ye. So tutandise okubanga ate tujja omukulu Akim okuva mu House Construction gwe batukwasizza okutulambuza ekizimbe abeere nga atubuulira detail ku detail. Tetwagala lekayo kantu konna. So gwe munnaffe awangaalira Uganda obanga naawe oli eyo ku kyeyo osobola okubeerako kyogamba nti kino nkisobola kino sikisobola. Program weziti tuzikola oluusi okumanya kiki olina okukola ku property yo. Oluusi n'omanya kiki ekitrendinga mu by'okuzimba. Oluusi naawe n'omanya nti omwami nga Akim gwe tugenda olaba osobola okukolagana naye okulaba nti nno emirimu gye girabika bulungi bwe giti. Sekakimu sembere eno ssebo. Njagala tutandikire wano wennyini. Simanyi oba n'ebimulimu ababisimba naye Katonda yamanyi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya ssebo? Yetu ssebo ogamba otya ssebo? Obulamu bulungi alhamdulillah. Mwebale kola. Alhamdulillah okola kw'otambuza emirimu nga bw'ogiraba wano we tuli. Ennyumba yawedde. Ebisinga obungi
byonna asuubira nti biwedde okuggyako obuntu obutonotono obwasigalidde nga bwe tugenda okulaba mu ndoomo naye ng'ebisinga obungi tugambe mbuno tuli ku 90% ku project eno nga bw'ogitunuulira. Okay, so tusookere wano tuli ku wano bayitawo bati kiba ki ku nnyumba ffe tetumanyi bya kuzimba tetumanyi bya nnyumba wano tuli ku shed eyingira ku sitting room. Kati tutwale munda tutwale mpola mpola njagala omunnayuganda atulaba tunyumirwe nga naye waafunamu anyumirwa afunamu afunemu. So eno ye sitting yaffe bwe tuweefaananye ndowooza otunuulira langi yaffe gye twakozesa twatunuulira nti no mu sitting room erina kufaanana etya ne tulonda kkala zaffe nga tezishoutinga nnyo naye ate nga zijjayo bbeeyi y'ennyumba nga bw'ogirengedde wansi nga tukyali wabweru. So twagezaako okulaba nga tussaamuuko ebintu ebisikiriza nga kati bw'otunuulira ekisenge kyaffe nga kino twateekako mkosi ne tumupaakinga munda gold okulaba nga tujjayo ebbeeyi y'ennyumba nga bw'ogitunuulira. Tayiro zaffe nazo era bwe twali tulonda tayiro twatunuulira tayiro ki tayiro tajja kubongoka waliwo tayiro nga nikeesi oba omusenyu gugenzeeko tayiro oli ayinza okuba nga atambula bw'ati tebannaba kulongoosa tayiro ne yeesala so twasalawo ne tukozesa tayiro eri maati maati tayiro zire zolaba nga kishautinga kigira ne tusobola okuba nga tujjayo bbeeyi y'ennyumba nga bwekola ki langi awasinga obungi twamazeewo naye olw'okuba mbuno baba balongoosa wabeerawo okugamba mbuno oli akutte ku kisenge kati langi zino twazirekawo nga samples nti in case wabeerawo weetaaga okutereezaamu tuzzaako omukono. So akuuma ke kafuuyira langi eyo mashini yaffe tugikozesa mu kufuuwa ebyuma kati nga wabweru ngaawo bwe tuba twagala okufuuwa tufuuyisa mashini ng'eyo ndowooza otunuulira waggulu ceiling twakozesa gypsum bwe twakozesa kuba tulina okulonda nga bw'otulaba ennyumba nga bw'ogirabye nti nno ebbeeyi yaayo tugezaako okunoonya ddala kiki ekiriko ekitambulira ku mulembe ne tugenda nakyo n'amataala gaffe ndowooza ogatunira amataala gaffe malungi teekawo ku switch tulabe oba temunnawa yalinga amataala gaaka kirungi okutunuulira lighting nayo twagitunuulira nti kikulu nnyo mu nnyumba bw'oba oyagala okufuna ekifaananyi ekirungi lighting kikulu nnyo olina okulonda amataala nga gatambula amasanyalaze si kikulu okusinziira ku bbeeyi y'ennyumba nga bw'ebeekola ki nga bw'ebeefaanana tetujja kussaamu ttaala limu ng'abali mu nnyumba ey'okupangisa. So tuli mu sitting room bwetu bwetambula. So wano tulazeewo eno kati eno space wano watambulira staircase amadaala agambuka okugenda kulinnya ku bisenge ebya waggulu nagwo twagakola nga ne tusobola okuba nga tubateerawo oluggi guno mulyango mulala gwakubiri nti wano guggula n'ofuluma wabweru nti singa oba n'abagenyi ate abaana tebasobola kuba nga balinyirira abagenyi bo munda asobola okuyita wano n'agenda n'ayambuka oba agenda mu bisenge bye oba alina kati wano sofa twakalaba emiryango ebiri naye ennyumba ekyalina emiryango emirala gyonna giyingira mu nnyumba. Kati wano eno ye dayiningi yaffe bweti weerabise ku dayiningi twassaako nakwo omulyango nagwo omulyango kati guno guba gwakusatu. So atulaba twakagenda kati ku mulyango gwakusatu ate nga ne tugiwanika balcony nti omuntu bw'aba alidde emmere oluusi n'emubugaana bulungi asobola okuggulawo n'agenda n'afuna kawewo akalungi ate n'okulaba beauty yaffe ey'ebimuli ebiri ebweru kubanga jjukira omuntu aba yeetaaga oxygen ate ebimere ebyo bye bituwa oxygen. So twotunuulira embeera nnyingi nga tudesigninga ebintu nga bino. Guno si mulyango badinisa nabo waliwo omulyango ssebo ogwokusatu omulyango ogwokuna. So okutwaliza wamu we tubala emiryango egitwetoolodde wano nga twakayingira ennyumba giri emeka ndaba guli mulyango kati guli mulyango nawali mulyango nawano mulyango nawano mulyango nawali waliwo omulyango. So okutwaliza ewamu kati wano wansi twakafuna emiryango ng'etaano ssebo emiryango etaano abakyala babikoze ebintu ku mulembe guno mbabuulira yongera otulambuza tuli ne Hakim your pulse
yakoze omulimu guno gonna credit yeetagisa weebale kalisebo. So ne tujja wano nti abantu abasinga obungi kati jjukira ffe abantu abakulyako nga mu byalo twalabanga obajjanga abantu bwe baliira emmere gye mwayitanga dining ng'abantu baleeta butaasa bwe banaabiramu kati eyo enkola yadibadda so bwe tujja wano kati dining yaffe egenda kutuula wano wakati naye nga bw'onooba weetaaga okunaaba ebintu byonna biri wano nga kano kalina engeri kafulumya amazzi gali wano, sabbuuni ali wano, tujja nnyiga bunyizi bwe tuti sabbuuni ajje wano onaabe mu ngalo mu butuufu woomerwe ebbeeyi y'ennyumba nakikinga omuntu nga bw'omanyi omuntu akoze ssente talina kukola ki talina kubonaabona bino ebintu by'alina okubeera nabyo mu nnyumba. So wano tuli ku dining area kati dining yo twagigatta twakola open kitchen nti omuntu wano wonna buli kimu wekikola ki wekiggwera kugamba akawoowo k'emmere oba okawulira essebo siringa eno nga ya tabbu waggulu ono gipsamu nga bw'atambula tulonda designs ez'enjawulo okusobola okuba nga tutambula n'omulembe ssebo. Ate amataala nga ndaba naggo galimu esswaga amataala galimu esswaga nga kye nagambye muno ebintu eby'essente bwe biti bwe byefaanana buli wamu ndaba nga kiggwayo obeera mu nnyumba mu butuufu ng'olinga ali e Bulaaya nga toyagala fuluma kwegamba kano ka gold ke mwafuyiddewo wano kati kano twakusizza Italian stucco naye ng'ali mu form of gold nti okusobola okuggyayo ebbeeyi yaffe kiki kye twali twagala mu butuufu omuntu atuuke mu nnyumba ng'ennyumba eyawukana esulwamu ne woofiisi. Mpulidde kalangi kaseerera nnyo kiki ekikaleetedde okuseerera langi eno nga bwe gambye muno ebintu by'ebbeeyi bwe biti bwe bibeera kalangi kaseerera lyo kati eno material gwe twakolamu ono langi abeera nga giraasi nga mu butuufu naawe bw'okwatako olaba nga akutte ku giraasi nti in that oli ne bw'ajja n'aleeta oba engalo nkyafu najja n'akwatako nga mu butuufu bino bivaako buvyo osiimulako busiimuuze ennyumba n'ekola ki neddawo ebyebbeeyi ekituufu biba bya muwendo nnyo kale ekintu kirabise bulungi. So wano kati wano tuyingidde effumbiro lyaffe mu butuufu omukyala w'oyinza okumukwata n'omussa nga tayinza kulowooza na ku byakunoba kubanga effumbiro naye bw'ayimirira mu ffumbiro kuba eno ye ofiisi y'omukyala amaka ofiisi y'omukyala eribeera effumbiro. So twakola open kitchen nti bw'aba akoze afumbye ebyokulya bye bwakusiikidde ejjo oli wali ku gundi wakutopu nga bw'ogiraba bwetu bwe twagidesigninga nti asobola okusaavingira kuno ebyokulya bye ne biva wano ne bigenda wali ku dining. Mwakoze engazi bulungi twakoze engazi bulungi nti esobola okusaako ebintu byonna byabakola ki byaba agenda okukozesa mu ffumbiro essebo. Kale wano tulinawo kuuka yaffe kuuka yeeno eno kuuka ebintu bizungu naye ate nga tubikolera wano waffe Uganda essebo. Kwegamba omuntu tova Bulaaya n'ojulira kubeera Bulaaya okuba mu bulamu obulungi. Yes, bino byonna tewali bintu bye twa importings byonna twabikoledde wano Uganda okuggyako nga zino machines zokka kuba eno microwave eno kuuka eno waliyo drawer waggulu. So kati wano ebintu byagenda okukozesa omukyala byonna eccupa akwata bukwasi nassa wano ajja wano n'akola emirimu gye nga bw'okola ki nga bw'olabye ssebo. Kiri ki waggulu wali mu nsaasi eno gye bayita chumoni yefulumya omukka. Tetujja kufumba wano olw'okuba mbuno effumbiro liri mu nnyumba ate liri kumpi ne dining ntujja kwetaaga okuba nga omukka ali wali gumugendako ali ku dining. Eno chumoni bwe tuba tufumba enuuna omukka gwonna naye gufulumya wabweru lwakuba ekyenjawulo. Eno chumoni ya masannyalaze bw'ossaako nga nayo switch yayo ogissaako bw'oba ofumba buli mukka oguva mu byofumba nga gufuluma wabweru ssebo. Baaba tekinologi akyuka naye kitegeeza kintu tulina okukola ennyo
kubanga ebintu tebikoleka. Side wali eri kiri kitya? Kati eno machine tugikozesa mu kulongoosa ebintu byaffe. Ebintu bye tukozesa mu eno area mufumbiro muno eno machine. Teri bino byakoza. Leeta akoza ebintu byonna kiggwera wano. Muteeka butesi? Kyekyo kye bayita self contained, buli kimu kiba kiggwera wano sebo. Sebo. Kale bwe bityo ebifaanana baganda baffe, omwami Akimu akyatulambuza ennyumba eno. Tuweereddwa omukisa, tuyina essanyu bategeeza nti byonna mbadde temumanyi. Aba mbadde temuwa budde kumanya nti bisoboka. Abantu babikola. So big up mukyala Rema. Webale kubeera nga ate ensonga ozikwasizza maanyi. Otuzza wakati. Kati tusobola okugendako tulambulako ku bisenge byaffe nga bwe bifaananye. Sitting room, dining tugimaze, dining tugimaze. Effumbiro liwedde. Kati mbadde nsaba mbatwaleko mbasoose wansi tuve wansi omulundi gumu twambuke waggulu. Mpozi mukama waffe muntu musabi era bw'abanga muntu musabi yagamba bino ebintu sitabikoze nga ye tekubadde busobozi bwe naye ayambiddwako Katonda n'agamba ayina ku nnyumba ye kasseeko ekifo wagenda okukola ki wagenda okusabira ajjukize Katonda mu butuufu. Si buli muntu munno asobola okuzimba ennyumba ng'efaanana ng'eno. So wano kifo kya kusabiramu. Kifo kya Mukama kusabiremu. Prayer room ye. Yes seba. Amina. Yebalwe. Mukama amuddizeemu. Olwekyo. Kale tugenda maaso. So wano kati nga bwe nabagambye ennyumba mu butuufu bw'oba ozimbye ennyumba ey'amaka esaana nga buli kimu kiggwera mu kiggwera munda. So wano kati kino kyekifo kye tugenda eyalibadde nga round kitegeeza ki? Kitegeeza nti bw'obanga oyoza biki byonna bikwatagana n'okwoza wano wekikola ki? Wekiggwera. Ojja olaba machine yaffe washing machine bw'eri awo already yo twamaze doji installingawo nti ate bw'omala okwoza ate wano ofuluma wabweru mu nsonyi wako emilyango kati naguno guno gwa mukaaga wansi. Gwa mukaaga wansi osobola okufuluma kubanga wano tajja kwolezaawo atayanikewo. Bw'amala okwoza bw'ajja engoye ze machine ng'ate azifulumya wabweru ng'azaanika sebe. Sajja mukola ebintu Akimu, mukola ebintu ebyakabi. Bino byonna kitegeeza ssente. This is money. Money. Aha wano. Kati wano tulinawo ekinaabiro kyaffe. Kino kyekinaabiro kye kitwalise common bathroom. Common bathroom. Kati nti buli muntu oba okyazizza mugenyi tajja kwetaaga ate kwambuka madaala kugenda mu baana gye basula na gy'osula. Ebibyo bijja kuggwera wano wansi. Common bathroom asobola okweyamba asobola n'okunaaba sebo. Lwaki wali mwataddewo eggiraasi? Wano twataddewo giraasi kuba eno bagiyita flameless. Bino bye bintu ebiriko. Mwataddewo lwakuba kyekiriko. Ebiriko kubanga oli bw'aba anaaba eno giraasi eyamba amazzi gano okubanga tegasobola kukola ki? Kusammuka ate kubuna. Badde ngenda kwebuuza nti mutaddewo giraasi nsobola okulaba anaaba kati mutaddewo yaki? Ate era ku giraasi eno tennaggwa kuba tukyalina bye tugenda okwongerako nti abaana abo wano gw'abazza ate awo ate oba tosobola kukola ki? Tosobola kumulaba sebo. Nange mu tteeka ly'okunaaba mulimu obutakulingiza. Akati mbadde nakyo nkyakyebuuza. Enzigi za white zonna ez'omunda. Enzigi za white ye yayagala white. Yes sir. Nange njagala white. Lwakuba gyensula enfuufu nnyingi. Kale y'embeera baganda baffe. Tusazeewo balaga ebintu bino bannange. Tusobola okukyusa obulamu. Tomanya oyinza okuba ssente ezikola bino zina naye nga tomanyi nti bisoboka. So eno ye yalibadde nga visitors room. Oba okyazizza omugenyi wo ate tojja kwagala kumutwala mu visitors wing ng'ajja kwetaaga okuba mu ijjimina bye mugenda okwogeramu ekiro naye bijja batwalira obudde ate kijjamu kaluubiza okugenda eri ku visitors wing wano wekijja okuva mu sitting room ajja wano agenda wali n'anaabako bw'amala okunaabako n'ayingira mu kisenge kye ne yeebaka. Ne wardrobe
Ekinyonyi kya visitors room eno ng'okyankalanye n'omwami omu ku mmwe waliwo ekyeyambisa watali bagenyi. So ye mbeera baganda baffe tukyali wansi. Nebeera ground floor? Nebeera ground floor. Okay. Kale kati tugenda kuba twambuka. Ndowooza olaba designs ez'enjawulo. Bannaye bino bye bintu birina okubeera mu mayumba gammwe. Amuntu ng'okoze ssente kati eno design naye eri mu swalcoat. Nti mu butuufu otuuka mu nnyumba ng'olaba yanjawulo ku nnyumba endala z'oba otambudde. Mbadde nkyaludde kiraba waka waali oba mubiteesaako waka waali. Ekikulu kya byonna byonna kubanga client nga mukwatagana n'omuntu akola ki n'omuntu akolera bino ebintu bisoboka singa nga mubanga waliwo enkolagana ennungi wakati w'omuntu akolera ne nannyini. Mukama waffe tweyanziza nnyo tweyanzeege mu butuufu ebintu bino tetusobola bikola ng'ate mmwe temuliiwo kuba ffe ogwaffe gwakola fe tulinga robot nti ffe tetukwata mu nsawo naye ogwaffe guba gwakola bukozi okubanga osobola okufuna omulimu ogufaanana bwe gutiseba. Twambuke. Eno ye staircase yaffe bweti bwefaanana twatunuulira nti olw'okuba wano wabeerawo activities nnyingi ezitaking place mu bifo nga bino nti abantu atambula adda eri tojja kugamba muntu owaaye sooka olinde toyita ku staircase yange ojja gikwatira ojja giddugaza ne tugamba nno kiki kye tuyinza okukola ekiyinza okubanga kigumira embeera nga bwekola ki amataala kwegali mu butuufu bw'oba oyambuka mu madaala olaba nga olambuka ewantu ewazungu kalangi ko mu butuufu keeko kyekyo kye baalagirwa. Allahu akibar. Kati wano mugenda teekamu ekibimuli tugenda kussaamu ebimuli mugenda bbaamu ebimuli so nawali era tugenda kussaawo gundi z'ebimuli zijja bbeerawo lwakuba nti mutukyalidde nga tetunnaba kumaliriza bulungi naye nga mu butuufu bingi bikyakyuka mu kifo kino nga bw'okiraba. Kitegeerekeka naye ky'obumanya ye nannyini ennyumba eno musanyufu era mu mbeera ey'okujja okyalako wano yabadde musanyufu nnyo nga ngamba genda olabe ku kye bankoledde. Mwe balesanyusa abantu nga mukola emirimu mu butuufu n'abantu batusanyusa kubanga akasente bakatuwa ate nga kawerera ddala. Tosobola kukola mulimu gufaanana bwe guti nga akasente tebakakuwadde. Kati wano kyekisenge ky'abaana ekisenge ky'abaana abawala bwekiti bwe kifaananye. So bwe tuba tukola ebintu nga bino kati for example nga tulonda langi tutunuulira bakyala bagenda okubeera mu kifo ky'ekikola ki era kiki kye beetaaga. Ensonga tusobola kulonda ate kala y'abaana bawala ate nga ne tugissa mu kala mu kisenge ky'abaana abalenzi. So tutunuulira nnyo mu colors zino tubeera nnyo tukonsidaringa nnyo baana ki abagenda okubeera mu kisenge omwo bayina emyaka emeka kiki kye beetaaga. So twatunuulira nti no pink abaana abawala baagala nnyo pink. Kiki mwayongeramu wakati? Ebyo byonna tubyongeramu okusinziira ku okuggyayo beauty y'ekitundu nga bwekikola ki bwe kiba kifaanana. So ono ye mwana omuwala bw'ati bw'afaanana. So naye ate era twamuwa balcony. Twamuwa balcony. So kwegamba omwana aba mu kisenge kye ng'empewo eyingira bulungi. Aggulawo empewo n'eyingira bw'aba awulira akooye ekisenge asobola okujja wabweru ku balcony n'ayongera ate okufuna ku mpewo ennungi. Lengera bannaaye mulengere bannaffe sayidi eno. Laba gye twatandikidde wansi eri laba tutuuse kati mu baana ebinyuma ng'olina ssente. Ssente zikola bakola ssente bweyagale. Kino kinaabiro. Omwana tajja kwetaaga fuluma atagende. Simanya nnyumba erina ebinaabiro bibiri nno. Omwana tajja naaba na mugenyi, omwana omuwala tajja kunaaba na mwana mulenzi kubanga otunuuliranga embeera munnaaye gye tutambuliramu embeera y'ensi namwe mugiraba. Ensi yatabuse ebintu namwe mubiwulira. Abamawulire mu bitulaga essebo. Kati omwana omuwala teyeetaaga ate mwana mulenzi mulaba nga anabawaddenga muganda we kubanga buli buba obutonde buyinza okumusika. So twakikola nti buli mwana abeere ne privacy eyiye essebo. So mwakoze 2-in-1 kyekinaabiro ye toilet essebo. Enzigi ziro zikyankubye nakati. Kino gundi
Kani kano eno gye bayita vanity ekola ki byonna masappe nga bw'ogalaba nti omwana wano bw'aba agenda okusenya wano wasenyeza amazzi kwegali wano lwakuba tetunnaba gakonnekitinga eri wansi asobola okusenya wano asobola okweraba nga bw'obiraba ebintu bwe bitambula buno kati obusenya tajja ate kwetaaga bussa kuno obusenya byonna Colgate bikitwala tugende bibeera muno munda essebo naye baaba bagamba okutambula okulaba okudda so kati nze abanyumiza bamikwano lengera ekisenge wekyaka lengera ekisenge wekyaka mubutuufu omuntu eyalibadde ng'alina ssente bino byalina okuba ng'abeera nabyo naye n'atalina baako kyokoppa tetujja lekera balina bokka nakopyewo dda mataala gammala webale kusiima sebo webale kale sebo kati wano amadaala we galaninga so mwalesewo ka space kaki kano kali open nti okuba nti no omuntu alaba ate siraabu eno temuziyiza kutunula waggulu twakikola ng'ali wansi bw'atambuza amaaso gatambulira ddala mpaka waggulu sebo gamba nange wempulirayo omugenyi azze nsooka lingiriza wano mu butuufu maama ow'ekyakatebe yaali wano omulengerera wano nomanya nti kaakati ekintu kyekyo eno gye bayita family room ate yebeere kati family room wano wokontrolingira abaana bo twakikola nti abaana singa tubateera amativi munda mu bisenge byabwe omwana asobola okubeera eyo n'abeera ku tv oluusi ne bwekwalibadde kusoma ku bitabo nga takola ki nga tasoma ng'ali ku ki ng'ali ku tv naye twagamba nti omwana tate tetujja mussa mu seating kujja kulinyirira abagenyi oba ndikeesi olinayo abagenyi bo oba ggwe okyazizza abagenyi ate abaana bamaleko emirembe kati wano abaana ate bo weyagalira tugenda bateera waawo entebe bagenda bbaawo n'entebe kati wano wetwabateera screen yaabwe ndowooza olaba tv socket ne tv bigenda kutambulira wano so bulijjo nabuno bwa antena bamuteeka byonna tetwagala biwaya kubeera nga birabika kungulu ebyo byonna byadiba buli kimu kiyitira munda ssebo buli kimu weekiri ssebo byonna buli kimu omwana akifuna ng'ali wano ssebo mu butuufu omuntu ng'obadde oyagala ekintu ekirungi tojja ategula busoketi waliwo busoketi bw'osanga nga mu butuufu bw'otambula n'ogenda mu muzigo gw'egindi nga bw'osanga bw'otambula n'ogenda mu muzigo gw'egindi nga kati mu butuufu tunoonyeza ddala ekintu nga kijja kujjayo ekifaananyi ky'ennyumba ekirungi sebo ndowooza olaba ne painting family room kizibu nnyo okutambula n'osanga paint afaanana bw'ati kati mubutambuddeko otambudde ennyumba naye mu butuufu nnyumba kizosanga nga zirina ebisenge bifaanana nga bino mu butuufu bwewekwata pulse construction buli kimu ojja kifuna sajja wange okola emirimu mirungi ebyaddala waliwo oluusi omuntu wogera n'omunyigayo n'omusiba ku bantu ng'omubasibako obusibi naye bino byaddala sebo tweyanze kati kino kye kisenge ky'abaana abalenzi wadde ebbulu bwe tuba tulonda colors zino tutunuulira nnyo kiki ekigenda okubeera mu kisenge kati omwana omulenzi tasobola kufaanagana na mwana muwala usually abaana abalenzi baagala nnyo kala eya bbulu era bwe twabadde tutunuulira ekisenge ky'abaana abalenzi twatunuulidde kala efiitinga mu biki bye baagala so abaana abo nabo bwe tuba tuzimba ennyumba nga zino nabo tubengeejinga n'omubuuza kiki ky'oyagala kati omwana agamba nze kino kyenjagala daddi kino kyenjagala yinginiya kino kyenjagala so twatunuulidde twabawadde okulondako balonze kino nga kyekifaananyi kye babadde bakola ki baagala ekisenge kyabwe kifaanane ssebo side emu ya bbulu ne wa ono kala ki soft white tumuyite gure then ate side endala nayo nemuteekayo langi endala binyuma sebo
kwegamba tutunulira nnyo bwe tuba tusiiga ebisenge nga bino okubalansinga colors okusobola okujjayo ekifaananyi. N'abaana abalenzi balina kabbalukoni. N'abaana abalenzi balina kabbalukoni lwakuba ekyenjawulo nti bo batunula manju. Bo batunula manju anti omanyi naawe abaana abalenzi oyinza okumusanga bw'omussa mu maaso oyinza omusanga nga ddidde bookisi ajyanise ewa ku kabbalukoni. So kati tumukweka eno kuba nga bw'omanyi emize gyaffe abaana abalenzi oyinza okuseŋŋaana nga n'okunaaba nakwo kuki nga nakwo kuzibu kati kababeereyo eno bakole ebyabwe nga nabo bali eno sebo. Kituufu ekyo. Olaba kati eby'abaana bifaananyi bwe biti kati olwo master bedroom egenda kubeera etya bannaffe. Allahu akibar bane mukola emirimu. So basajja banga Paulus Hakim gwe ndi naye gwe bankwasiza mu kyokulaba nga tulambula ku nnyumba. Omwana omuwala gye yakeera n'akola 10 ku 10 n'agamba kankoleye nange ekyenjawulo ewaka ebintu bire nga bivaayo bulungi. Tuliwa wano tuli mu master bedroom. Tuliwa tuli mu master bedroom eno London mbabuulira tuli mu Bulaaya kati ono Bulaaya ebayita master bedroom. Master bedroom yaffe bweti bwefaananye. Wano naye alina balukoni ye. Talina balukoni ye alina zibalukoni ze. Kati lunga master bedroom. Kuba master bedroom twagiwa balukoni ziri 2. Ennene nnyo neddirira ennene nnyo. Yesigala ate yesinga ziri. So asobola okugamba mu njagala kutuulako mu maaso oba njagala kutuulako mabega. Essebo alina balukoni 2. Kiriki kino si kisenge ky'abaana mbu eno gye bayita walk-in closet. Oyingira munda n'oyamba tojja kusiŋŋaana busero bwa ngoye mu kisenge ky'ebbeeyi. Buli kimu oyingira munda n'oyambala oba ne weekolako. Nomala n'ofuluma ng'oggumidde naye nga nnene nnyo kubanga egenda kubeesaavinga abantu 2. Egenda kubeesaavinga omukyala n'omwami. Wow bannange ebintu bino bya ddala. N'oggulawo akantu nga keevuga bulungi kati ngaawe keggala. Tetuggula nzigi ng'ate zikuba ssama zidde eno. Eno master bedroom enzigi ozirabanga zonna buli lumu lutambula ne ludda gye ludda. Kino kyekinaabiro kyaffe ekya master bedroom. Nyumba namba lwakuba tekinnaggwa tukyakyongerako amajojo mugayita maki amajolobero. So bingi bikyayongerwamu muno ndowooza olaba vante ekyali tukyagitambuza. Tennaba kubanga eggwa wano tulinawo wano waliwo ebyeyongera wano jakuza egenda kujja wano nti omuntu bw'atuula mu kibaafu kye kimukola buli kimu. Masaaja gwera muno na buli kimu nga bw'obimanyi naawe ebintu bya ssente. Mu butuufu nga omuntu wabeera mu kinaabiro kye anyumirwa obulamu bunyumira ddala. Ndowooza wano gravity omutujju omusajja akiima kukolera ebintu bino nali ewa gravity nga space agiyina weeti ebulamu bino byokka byokka. Nkusabidde omulimu ne full figure naye akiima kukolera ebintu bino kuba ne full figure naye ali mu layini awo be bamu ku bakyali abakoze ebyakabi. Waliwo space gye baŋŋambye office. Bagayo ku office mbwe nnyumba eriko ne office space. Nga bw'omanyi mbuno bwe tubeera ewaka oluusi oyinza okwetaaga nga waliwo ebintu by'otaamaliriza ate nga mu butuufu bw'ozimba ennyumba eno oba oyagala kunyumirwa ojja kutuuka okuba nga oli ku office naye ng'obudde bukutte n'ogamba akaŋŋende wakampumule. Kati mukuwumula ojja kubaako bye weetaaga okukola ki okumaliriza. Kati ng'omusajja omukozi oba omukazi omukozi olina okubeerawo ne woofiisi entonotono esobola okukuyamba okutambuza emirimu gyo. So
ku nyumba kuno kati nga bw'otunuulira amaka gano nga bw'ogalabye mu butuufu twakirabanga kya buvunaanyizibwa okubanga tussaako omukulu w'aba amaliriza emirimu gye. So eno ye ofiisi yaffe. Office tugenda mu office y'omunju. Ate nga ne ofiisi eno twagikola nga eri ku master bedroom wing yonna yagitwala nga y'omukulu. Tukyali mu kisenge bannange. Office kunju. Eno ye ofiisi y'oku nnyumba nga bw'ogiraba. Eno ye ofiisi yaffe bweti bwefaanana. Kebo zaaki ezo? Zino kebo kati kebo zino security oba osobola okontrolingirako buli kimu kyonna nti CCTV camera zonna oba osobola ozikontrolinga wano mu ofiisi. bw'obeera mu ofiisi kitegeeza n'ali wabweru oba osobola okukola ki oba osobola okuba nga omulaba kyekino wano zezino waya ennyingi zino z'olaba. Era ebintu byonna weebiri. Office n'agiwa balcony. Mu butuufu ajja kukola ebintu nga bw'omanyi nti bw'oba okola kino ng'okola kiri oluusi ebintu bikola ki bitutabula obwongo n'oba nga oyagala okukola ki okulirakisinga okugulawo n'ofuna ka fresh air n'ogenda ka balcony ng'omutwe gukooye nako kagenda beerako ebimuli nga bw'obiraba ndowooza olaba ensujju yaffe tugenda tukyalina bye twongerako mu butuufu omuntu abe nga anyumirwa ekifo nga bw'okola ki bw'okirabisa. Wetuti ennyumba bwefaanana generally bwefaanana ndowooza nga bwenkulambuza okuva wansi mpaka waggulu. Omukazi atadde ssente mu butuufu bagamba teeka ssente woolaba. So muganda wange nga tutandika okuyingira nakugambye nti abantu bateeka ssente mu bintu era nenkugamba ogenda kubaako kyoyiga mu mbeera eno tonyumirwa bunyumizi baako kyotwala. So gwe mutwe oguli emabega wabye tulabye byonna wa project eno nga bwenjikulambuza okuva wabweru nga bwe twagirabye okuva wabweru mpaka munda nga bwe tulambudde okuva wansi mpaka waggulu. Kibatwalidde ebbanga ky'okukola omulimu guno? Mu butuufu bw'omuntu ng'ayagala ekintu tekuba na kuba na ssente naye omuntu akolerera ekirooto kye. Kiki oyinza okwogera ku bakyala omulembe guno okuba nti omukyala asobola okubeerawo n'akwata 10 ku 10 n'akola ekintu ekifaanana bwe? Mu butuufu nga nze omusajja mpulira nga mu challenged okubanga omukyala obukyala azimbye ennyumba efaanana bw'eti. So kimpadde nange nga nze wadde nze nzimbye kimpadde ekigezo okugezesebwa okubanga nti mu butuufu omukyala bw'aba asobodde okukola ekintu ekifaanana nga kino abasajja mwate muli kuki? So gamba tuli kuki? Awo waliwo ekibuuzo kyempulira nga nange kikyannumya omutwe. Ngenda okubuuza ekirala, gwe nga abazimbye ekintu ekivaayo ne kinyuma owulira otya okuba nga okizimbidde muntu mulala wadde oba ofunyeemu ssente naye nga si kikyo? Mu butuufu nze okuzimba nga nze kunnyumira. Onyumirwa? Nze nyumirwa okuzimba nga nze kuba nze mu butuufu okuzimba nze kuzimba nti mbeeraawo ne ndowooleza ekintu ate nsanyuka nnyo nga ntadde mu nkola ekyo kye mba ndowoozezza oba ebirowoozo bye tuba tugasse nga nze omuzimbi ne nannyini mulimu. So nga tuli wano wennyini we tuli nkubiramuko ekifaananyi ebweru wano compound ebimuli ayagala teeka kiwali kiri ki eri engulu bisongeko busuuzi. Mu butuufu ebintu bino tetubikola ffekka nga ffe kuba omuntu wakwasa project ng'eno mugatta ebirowoozo nagamba njagala kino njagala kiri n'omugamba kino twalibadde tukikola bwetuti kino twalibadde tukikola bwetuti kati ebimulinga bino ayinza okugamba wano njagalawo omuti gwa kalitunsi kati gwe ng'omukugu oyina kumwadvisinga mbuno omuti gwa kalitunsi ate wano tegujja kukolawo gujja kukosa ennyumba eno wabula tusobola okubaako n'ekintu kye tussaawo ekisobola okukwatagana na area nga bw'okola ki nga bw'ogiraba ne tuba nga tuvaayo n'ekintu ekifaanana bwe kiti. Kati for example ye mu kusooka yagamba njagala fountain naye ng'agamba agyagala wali wakyemmanga wali ne mugamba mu butuufu fountain tesobola kunyuma ng'eri mu nsonda nga yeekwese ne mugamba mu butuufu fountain ejja nnyuma nga etunudde mu compound y'ensonga lwaki twakola ki fountain twagikyusa ate tugijja wali wansi we yali alowooza muno weeyina okubeera ne tugizza ate wali waki waggulu. So nangamba nze munnaye
nze ebintu byange njagala ebintu ennyo ebyamasappe nangamba kati kiki kyenyinza okussa mu compound yange ekiyinza okuba nga kijjayo ebbeeyi y'ennyumba nga bw'okikola ki ne tuleeta ebirowoozo kyenva mugamba olabye otya singa mu kkoona wali tussaawo gazebo eri nga bw'ogirengera bagiyita gazebo ssebo kati ekola ki yo kati gazebo kifo kyakuwummulirako owummula wansi osobola okugamba muno kanteekayo for example kanteekayo ofiisi yange oba okitegeera osobola okureceivingira abaki abantu bokubanga tujja batwala mu ofiisi eri mu kisenge kyo ebintu byonna byonna osobola bimalira awo kati ate waggulu olw'okuba muno waggulu tetugulaayo kati wano mu Uganda ebbanga libalira lya bwerere ne waggulu era ndowooza tujja kutuukayo twagamba kiki waggulu tukoleddeyo ki ate tutadde ssente zaffe nnyingi wansi ate waggulu tugenda kukola tutya ne mugamba osobola okuba nga obudde obwakawungeezi ate toyagala kubeera mu nnyumba fulumako wabweru buli kimu kiggweera awo baleete kakyayiko oba olina bagenyi bo mutuule waggulu mukanywe ssebo kati mulimu n'abantu nga banywamu okunywamu si kibi nga banywamu nga anywamu oba kabbiya ke asobola okuddeyo waggulu ne bassaayo entebe zaabwe ne banywamu omwenge gwabwe ne badda ate mu nnyumba ne bakola ki ne beebaka neighborhood kyekyo mbabuulira wano bwe tuli wangambye erinnya baliyita batya bagiyita gazebo ssebo gazebo obayiza kati ku nnyumba eno bye mbadde manyiiko mategula manyiiko pagola balukoni sheds zino ebimuli byebyo mbimanyi ne compound ebyo byo mbadde mbitegeera naye kati wombuuzaako ka design akali waggulu ku tegula ako bakayitaani ako gye bayita molding ssebo molding ndowooza owulira abazimbi baleese buli lulimi lupya olusanga mu Uganda wano so eno gazebo tuli waggulu waayo wetugenda obba nga tufundikira era nga kati wano ekikulu kyennyinza okuba nga ate ennyamba ababadde bagoberera vidiyo eno kwe kubabuulira ayagala okukolaganako naawe akufuna atya era babuulira ebikwata ku Pulse Construction tusangibwa ku Gayaza Road mayiro 8 okuva e Kampala bw'oba otwetaaze tusangibwa ku Bobi Wine Road so bw'otandikira awo oba otufuna bulungi era ebipande byaffe kwe biri ku makubo biba bikulagirira endagiriro nga bwekola ki nga bwetutambula ne bw'oba obuuzizza aba boda mu njagala genda ku Pulse Hardware and Construction bajja kuvuga bulungi bakukulembera ennusu nga 10 bakutuuseewo ssebo ayinza bw'oba otwetaaze osobola okukuba ku namba zaffe ez'amasimu MTN eri 0782 13 86 93 oya Airtel eri 0702 48 93 36 gojjeko ennyumba ennene zino nze nyina akayumba kaye katonotono naye nange njagala kafune finishing owakabi oba njagala mukazimbe ku plan eyakabi ka space kaye kaveeyo biki nze nange munnyamba mu butuufu gwe wenna ayagala okuzimba oba ozimba kintu kitono kitya oba kinene kitya wali badde otuukirira Pulse Hardware and Construction tujja kukolera okusinziira ku kifo kyo nga bwe kifaanana n'okusinziira ku nsawo yo nga bwefaanana kubanga ffenna enfuna si etya si emu ate nga oyinza okuba nga enfuna yo si ey'amaanyi oyinza okuba nga ofuna musaala nti nfuna milioni 3 nfuna milioni 2 naye neetaaga ekintu ekirungi jangu otutuukirire tukole enteekateeka tulabe oyinza kuba otya oyinza kufuna otya ekintu ekijja mu ssente zo wadde nti tofuna ssente nnyingi mulundi gumu naye ofuna ssente ezisobola okukusobozesa okuzimba ekintu ky'oba oyagadde jangu tutuukirire tujja kukolagana naawe tetuli bantu babi tuli bantu balungi ssebo so mu mbeera eno abantu bayiseemu ku biki bye mukola nga Pulse so Pulse Hardware and Construction tukuba pulaani z'amayumba tuzimba amayumba tusiba tiles tusiiga langi ennungi ng'eyo bw'ogirabye so tukola plumbing na buli ate era tutunda n'ebikozesebwa mu kuzimba bw'oba weetaaga okuviira ddala ku musenyu ssebo tulina emmotoka ezireeta omusenyu ne materials wamu n'okutunda ebikozesebwa mu kuzimba okuviira ddala ku muyiko ssebo
okutuuka ku bintu ebimaliriza ennyumba ng'ebyo bw'okola ki bw'obirabye ssebo. Essebo kale mu mbeera eyo tugenda kubanga ate tukwerekereza mpozi lujja nga tonnanta mbadde njagala okutwala omukisa guno okwebaza omukyala Rema nanyini product eno nga bw'ogirabye. Mu butuufu ebintu bino naddala nga toliiwo si kyangu okubanga ofunye omuntu omulungi oba omuntu gw'ogenda okukwatagana naye okusobola okutambuza omulimu guno nga bw'okola ki nga bw'ogulabye. Guno omulimu si mwangu, omulimu gutwalidde wakati w'omwaka ogumu n'ekitundu n'emyaka 2. Guno omulimu gubeera munene naye omuntu ng'akusindikira ssente n'asanga mu butuufu kyasindikidde ssente kyasanzeewo. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege ate nno Ajeti Rema takomye ku guno omulimu gwokka naye ate kati bwe tuva wano era mujja kujja ndowooza mutukyalireko. Waliwo project endala gy'ayagala okutukwasa, alina apartments z'ayagala okuzimba. So naye ebyo byonna bijjawo lwa nkolagana nnungi wakati wo ne client. Mu butuufu nze kye mmanyi nti bwe weekwata Pulse Hardware and Construction mu butuufu tasobola kwejjusa essebo. Kale n'olw'embeera eyo nange nja kubanga nyongera okwebaza abakyala bonna abakozi okuvira ddala wano e Uganda okwetola ensi yonna nga mwasalawo okukola kwekolerera. Mulabe nga mukyusa obulamu, mukole ebintu ebyenjawulo, mukole ebintu ebitiisa ffe abasajja ebitali bya bulijjo, kwegamba omuntu kimutwalira endowooza ey'enjawulo, amaanyi ag'enjawulo okukola ekintu ekifaana bwe kiti. Zino ssente ebya ddala. Katonda abatukuumire naffe tweyanza okutuwa ku budde ssebo. Amiina. Naye we bali kukola bintu birungi. Paka ate we tunadda mu programu yaffe endala. Leero tuyise nnyo mu byakuzimba nakulagako bantu nti bisoboka sokuba ng'okikola bw'oti ne kivaayo ku mutendera gwonna tolina kukola kino kyennyini. Osobola okukola ekintu kyonna naye okikoze otya, kitono kitya kinene kitya okikoze otya. Nze lujja ku lw'ensi yange Uganda Katonda akyapadde obulamu tujja kulaba n'ebisinga ku bino insha Allah. So mwebale kubeerayo era mubeerereewo ddala.